tuwandiisa ng'Abannayuganda okutuuka ku kino kuba ekyo kye twasuubiza tutandise okutuukiriza era essaawa yeno mulindwa ey'okulabako era mukwateko. Endagamuntu zino njagala okukkaatiriza bwe nti okugaba kwazo tusuubira nti mu Sande eno tujja kutandika okugaba era mujja kuba muwulira. Tusaba nti olinde obubaka obunajja ku ssimu nga bukugamba nti kityo Pawulo endagamuntu yo gyeri e Rubaga era genda oginone. Message ejja kubuulira amannya go ekubuulire nawa w'ogenda okunona endagamuntu. Naye okubamatiza njagala okubagamba nti endagamuntu ejja kudda awo mu district oba mu kitundu we baakugirako ebinkumu oba we baakukubira ekifaananyi. Kale nno abo bonna badde balinamu kali akattoma oba olya nga mubuusabuusa nga mugamba n'ezo zinadda naye zo banaazituwa. Njagala okubagumya nti kaakati mulabyeko mukakase ey'okuwandiisa okuzza obujja n'okutwala obuweereza eri abo Bannayuganda abali emitala w'amayanja. Enkola eno tugenda gitambuliza mu mitendera, tetujja kutandika lumu mu ngeri ekikungu nga bwe twakola wano e Uganda nga tutandika ennaku z'omwezi 27 ogwokutaano. Tujja kukwata lubimbi ku lubimbi paka era tubatuukeko mwenna. Awo nno tugenda kutandikira e Dubai oba mu United Arab Emirates. Ndowooza twamanyira giyita Dubai naye ndowooza eggwanga United Arab Emirates ne Qatar nga gye tujja okutandikira. Awo nno njagala okutegeeza abantu abali emitala w'amayanja eruuyi eyo nti obuweereza bwe tuleeta bwe buno wammanga. Okusookera ddala ng'olina endagamuntu nga yaggwako ojja kusobola okugizza obujja. Kyeweetaaga oleeta endagamuntu yo tugizze bujja. Ng'oli eyo e Bulaaya nga wafuna ku musajja n'akukola bulungi n'akukuba akadali n'akuwasa nga kaakati oyagala kukyusa mannya go, nakyo tujja kikukolera nga tuzze eyo. Tujja kuwandiika okyuseemu ne mu mannya go. Ensonga ey'okusatu tujja kuyamba n'abo nga batambulira ku nniini nga wewagendera wali tosaba nga ndagamuntu nga wali olina namba yokka. Osobola okusaba endagamuntu yesooka ate n'abo abaazibuza tujja kubayamba okufuna n'ennamba muzize bujja. Kale abo bano banjagala kukyusa mannya mbadde nsaba mukubire balooya bammwe batandike okubakolera ku mpapula ezo ezeetaagisa okusobola okukyusa erinnya. Mbagambye bukyali tuli mu Gwamusanvu, tujja kutuuka eyo mu Gwomunaana. Ennaku zino ezisigaddewo zikumala okutandika okukola ku biwandiiko ebyo n'okusasula ebisale eri abo abeetaaga obisasula. Tugende okutuuka eyo nga ebipapula byonna obiyina n'ebyetaago ate obuweereza buno obuganyirwemu. Ensonga esembayo gye njagala okwogerako nammwe y'ensonga y'abaana. Eddimu lino tukyagenda mu maaso nnyo nno nalyo ey'okuwandiisa abaana. Tuli mu masomero. Njagala okukkaatiriza Olwokuna n'Olwokutaano bw'otasanga bannira ku muluka gwo toyomba, tolya buwuka, tova mu mbeera. Tuli mu masomero tuwandiika abaana. Abaana abo Bannayuganda nga ggwe omukulu n'omuto tewali kitwawula. Mwenna muli baki Bannayuganda ate nga tuwagala nabo tubawandiike bafune ennamba za nniini. Awo nno njagala okusaba abazadde abo bonna ng'omwana wo tebamuwandisangako kakasa nti omusomesa omuwadde ennamba ye ya nniini n'omwana bye yeetaaga bannira bwe banajja ate bamutuuseeko obuweereza buno. Naye ate njagala okubawa obweyamo okusuubiza kwaffe nga nnira tituzze tuwandiisa abaana bamu munnange ebyavayo tebyabasanyusa oba oli awo tetwakola bulungi. Mbadde njagala bakakasa nti ku luno bwe tuwandiika omwana tukuwa obubaka obusookerawo mu ngeri ya message oba email nga tukutegeeza nti okusaba kwo tukufunye. Bwe tuvaawo omwana bwe tumuwa nniini era tujja kuweereza message nti omwana we afunye nniini. Bw'aba alina emyaka 16 nga kaadi efulumye era tujja kuwandiikira message ekugamba nti omwana w'endagamuntu yafulumye nawa w'osobola okuginona. Uganda alina nniini era mwawufu ku munne era ng'ayanguwibwa okufuna obuweereza mu ggwanga lino. Neeyanzizza neeyanze.